Yes, mbanirizaako nnyo mikwano gyange mukuliko obwakedde makulisa yonna yonna gye mubadde mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV be mikono gyange bali eyo. Ensonga endeese olwaleero tuzze kwogera ku nsonga za Uganda ssaako n'abakulembeze abagirimu. Naddala ffe tulabanga abakulembeze ab'amaanyi be twandowoozezza nti nno ze mpagi z'eggwanga ate okubanga zirebaaleba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki njogera bino? Bwe twogera ku General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, ennaku zino abadde popular nnyo ku social media ng'ajja apostinga ebintu eby'enjawulo. Bw'amala okubyogera bw'avaayo ne yeekuba endippo. Kino simanyi kye kiba kitegeeza era ggwe simanyi ngeri ki gy'okirabamu nga munnayuganda ali eyo. Kibanga ewaka muzeeyi n'atandika okusosonkoleza ab'omulirwano ye ng'abitwala ng'ebyokusaaga. Wabula mmwe ababeerayo ewaka abaana mmwe baba atadde ku buzibu kubanga mmwe abasinga okuzannyirayo, mmwe abaganyulwamu n'okusinga ani taata. Kaakati eggwanga okutuula ne litinula nga General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okuba nga apositinga ebintu ebifaanaganako bwe bityo, kiyina engeri gye kiwewulamu eggwanga lyaffe n'okulaga nti nno be abafuzi baffe be tuyina. Kyongera otteeka eggwanga lyaffe ku minzaani oddiwewawewa okulaga potential ly'eggwanga. Potential y'eggwanga teva mu bizimbe wabula eva ku effort ne ku braveness abakulembeze baffe gye baba nayo. So tosobola kuva eri n'opositinga bintu ku social media nga ggwe olowooza nti oli mu kusaagako. Byandibanga byakusaaga ku sayidi yo naye ekifaananyi kye bisiiga eri ago amawanga g'oba otunuzzaamu omuzinga. Munnange nnyo njagala nkutegeeze omukulembeze gwe yenna ng'oli mukulembeze ng'oli ku UG Updates TV nkimanyi kwe muli muwulira. Munzikirize mbeeko bye mbawabulamu ne bye mbasomesaamu. Kansooke mpe abaagala otweyungako, genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo omukwano gwange ggwe ali eyampuliriza. Oli wa ddembe okukola choice yonna gy'oyagala mu bulamu bwo. The choice is yours. Okulonda ekintu kyonna ky'oyagala okukola mu bulamu bwo. Naye ky'oba omanya toyina choice ku buzibu bwonna bwonna oba ku kabi konna konna akanaava mu choice gy'onooba olonze. Mu bumpimpi you are free and you have a right to choose, but you are not free from the consequences that may come in your choice. Ekyo muyina okitegeera. Kati gwe buli w'okola choice n'okola ekintu, consequences ezikivaamu ojja kuba nga toziikwegamba toyina choice yazikontrolinga era oba olina okukkiriza ekivaayo. Ebyo owulira nga Sudan we yavuddeyo ng'esaba Uganda official letter apology, ebbaluwa ey'okwetonda nga Uganda
muntu personally yaba akoze ekikolwa naye ne baali bavaayo tebaagamba nti twagala gino muhoozi atwetondere. Baavaayo nga basaba ggwanga nga ddyo Uganda gavumenti eveeyo buli bagamba gavumenti baba bagambye eggwanga eveeyo yeetondere eggwanga erya Sudan olw'okubatiisatiisa. Muhoozi yabagamba mbwa agenda kuba ekibuga kyabwe ekikulu. Mbuulirawo okusaaga kwali luddawa. N'avaayo n'agamba awadde ba mercenaries ennaku mbale, ba white mercenaries abali mu ggwanga erya DRC, n'abawa option 2, ekkwatibwa oba okulekulira eggwanga eryo. Eyo statement esaaga luddawa. Juice yavuddeyo n'agamba tajala kulinnya ttaka lya Amerika kigere paka nga bamaze okulirira bajjajja be batwala ng'abaddu $12 million babasasuleko trillioni za $100. N'abagamba sisabye ndagidde. Okusaaga kuli luddawo awo. Kwe batunuulira eggwanga lyaffe nga liringa eriri mu katemba omwereere, ne baliwewula ne balisunsula, n'omuntu ayanditabadde tasobola twegezaamu awo wasinziira okuba ng'asobola otwegezaamu. Kiteeka n'obulabe mu ggwanga. Ebyo ebintu by'opositinga social media yayala buli wamu. Kati n'abatujju balina amasimu, agenda eri n'avumiriraga bantu badde tutiira ba bwereere bwe bati we bali. Olaba otandika okukolako okuleetera eggwanga lyaffe obulumbaganyi mu bintu eby'okusaaga. Waliyo abagenda okuvaayo mu comment section. Waliwo speech gye nakola emu, ne wavaayo omu n'akomentinga n'aŋŋamba nti nzaani nali njogera ku bakulu abamu mu gavumenti nga tulina bye tubanenyamukko, bye tubatangaazaamu. N'avaayo n'agamba mbu ggwani okuwabula abakulembeze. Oli ku ddaala ki? Nga mu bufunze kyambuuza kitiibwa ki ky'oli mu ggwanga okusobola okuwabula abakulembeze? Munange njagala mbategeeze, seetaaga lanka, seetaaga na bitiibwa, seetaaga kuba wa kitiibwa na wa kitalo nnyo okuwabula omuntu yenna. Neetaaga bwongo bwange okuwabula abo abakulembeze abeerabira kye balina okukola. Ate ekirala, seetaaga kuba mu myaka gye gimu gye mulimu mmwe abakulembeze baffe ffe bawabula. Bingi bye nsobola okumanya n'otegeera gwe bitasobola kujja mu mutwe gwo mu kaseera ako. Sibagamba nti temutegeera, mutegeera, naye tetutegeerera ku levo y'emu, ekyo mulina okkimanya. N'engeri ebintu gy'obirabamu ffe si gye tubirabamu. Kitwale nti nno oba ng'ali osambyeko omupiira ng'oli mu kisaawe, gw'obeera eno ng'osamba ebintu obiraba bubu, n'ono ali wabweru akulaba y'asinga ate oggusamba nga gakale singa oli abadde akoze waati n'akola waati ne waati. Era ky'obulaba bakooki bayimirira eno ku layini ne bakuyita ne bagamba ekola giizi, ne bakutereezaamu awo ne bakubuulira ekyokkola. Be baba balaba ensobi z'otasobola kulaba ng'oli munda. So okubanenyaako tuba tetubawebudde, tuba tetubasizza madaala, wabula tuba tubalambika n'obatangaaza ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Osobole okukikola, w'okikola si ggwe wekka abaaganyuddwamu, eggwanga liganyulwemu. Mulekeraawo okwekoleranga mmwe mwekka, mukimanye nti nno mukolera ggwanga, mukolera bantu. Ekikola ensi bantu, si linnya. Ekyo bannaye mukitegeere. Lwaki njogera bino byonna byonna? Nze nafumiitiriza ne ndowoozaamu kusinziira ku positi abantu ze badde bajja bapositinga ku bigambo omukulembeze waffe Chief of Defence Force by'azze ayogera, nga nze ndaba ne gavumenti yaffe esirise tevaayo kubanga eyogera ku nsonga eno. Mukirabanga akantu akatono, olabanga ebitakwatako
n'ebijja kwetoolwa bituuka ekiseera ng'olaba birina ebikwatirako ng'omukwano gwange ali eyo. Amma mbaaniriza mu comment section. Tegeeza obadde ku Yogi Updates TV, mwebale kuwuliriza.